mwebazibwe mwenna abaana ba Mukama abagoberera emisomo gyaffe gino. Twebaza Mukama akyatukuumye era n'atuwa obulamu. Oli mulamu y'ensonga lwaki okyasobola okugoberera, naye obulamu obwo Mukama yabukuwadde, y'ensonga lwaki tumwebaza. Tukyagenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe eky'omwaka guno ekikwata ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, okubeera ng'osobola okwekwatira ku nsonga zo ebikukwatako n'obeera nga gwe obyesinkanira n'olema kubirekera mulala okubeera nga yakuvunaanyizibwako, naye n'obeera nga gwe kennyini gwe wevunaanyizibwako. Tuzze nga tulaba ku bikwatagana n'okukola nti okukola kwe kuvaamu okweyimirizaawo, era ne tulaba nti bw'oba okola olina okukola n'obunyiikivu. Naye natuuka ekiseera ne nfuna abantu bangi nga baŋŋamba naye nga nze nkola ate nga ndi munyiikivu, naye nga mmaliriza nga sirina ebyo ebimala. Kati okutandikira ku kitundu ekya 25 ne ntandika okubeera nga njogera ku ekyo nti wayinza okubeera nga waliwo ensonga ezikugaana okufuna ebikumala ate nga onyiikidde mu kukola. Kati nja kweyongerayo tukulukutire awo. Olwairo tuli mu kitundu ekya 26, naye ng'ekitundu ekya 25 twalaba nti bw'obeera nga newankubadde onyiikidde okukola, naye nga ekisooka nga okyayagala amasanyu, kwegamba saagamba nti tetulina kusanyuka, naye nagamba nti omuntu wandyekuumidde mu busobozi bwo nga bwe bubeera buli. Leka kubeera ng'olina siringi 80 kokka n'omaliriza nga oyagala ogende olaba omupiira, bw'otuukayo oyagala ate olyeyo n'ekifi ky'enkoko, akanaana konna ne kamaliriza nga kagenze, n'omaliriza nga tosigazza. Mu mbeera eyo jaga nti okukola nkola nnyo naye sifuna bimmala. Naye okusanyuka kwonna, okulya kyonna ky'oyagala olina obikola, naye nga weebuuza zo ze nnina zenkana ki? Bwe ndidde nsigazzaawo, n'obeera ng'olina okuterekako. Kati twalaba ebyawandiikibwa omulundi ogwayita Ngero 21 olunyiriro 17 nga luga nti ayagala essanyu anaabanga mwavu, ayagala omwenge n'amafuta taabenga mugagga. Nannyonnyola nti amafuta ekyogerwako wano byebyo byonna bye tusobola okukozesa okulabika obulungi, bizigo biki byonna, naye nga kyokozesezza kisukka obusobozi bwo. Nti bw'okozesa ekyo kisukka obusobozi bwo, oba weekoze bubi, naye kozesa ekyo kijja mu busobozi bwo. Era twalaba ne mu Ngero essula ya 23 olunyiriro lwa 2 okutya ku lwa 21 nga watugamba nti tobanga ku muwendo gw'abo abeekamirira omwenge mu abo abeevuubiika ennyama, kubanga omutamiivu n'omuluvu balituuka mu bwavu, n'okubongoota kunaayambazanga omuntu enziina. Ebyo byonna twabiraba. Ate bwe nali mmaliriza ne nsoma Ngero 22:16 we twalaba nti n'oyo agabira omugagga atuuka mu bwavu, nti eri abamu ng'ekibaleetera obuzibu kwe kwagala bagabira abagagga, nga mu kifo ky'okugabira omwavu eyeetaaga ye awaamu mugagga, naye ng'ekigendererwa si nnyo nti eyagalawo omugagga, naye kimuweesa omugagga nga yagala ate omugagga amuddiza ekisingako, naye oluusi gw'owadde ayinza obutakuddiza, n'omaliriza nga ofiiriddwa ekyo ky'omuwadde. Akati olwero mu kitundu kino ekya 26 tugenda kweyongerayo ku bikwatagana n'ekigambo ekyokuterekako, nti bwe mba nfunye ensimbi nina okumanya nti nina okuterekako. Ekyo nja kukirwako kubanga ebyawandiikibwa bikituyigiriza nnyo. Sente zonna nga bw'ozifunye mu kutakabana kwo ng'okola, leka kuzimalawo mulundi gumu, naye beera mu ekyo ekijja mu busobozi bwo,
senga mbadde njigiriza mu Luzungu nendegaa nti live within your means, ti kolera mu ebyo ebijja mu busobozi bwo. Bw'obeera nga tonnatuusa kutwala mwana mu kisulo ng'obusobozi bwe tebunna kuganya kutwala mwana mu kisulo n'osigala ng'ate okyakola ne ku birala, omwana tomutwala mu kisulo, muleke asomere mu masomero amalungiko naye nga gadde nga ava waka. Manyi nakyo kirimu obuzibu bwakyo. Ffenna twandyagadde okusomeseza mu bisulo naye kiŋŋamba bwe buba nga obusobozi bunga ensimbi z'ofuna tezinnaba kubeera nga zikuganya okusomeseza mu kisulo ate n'osigazawo ne zisobola okukola ekirala, ekyogira okyakireka. Oyinza okutuuka ku ssa erikisobola naye nga tonnatuuka ku ssa erisobola ekyo, leka kubeera nga ate okyeteekako. Ngero 21 olunyiriri olwabiri lutuyigiriza nti mu nnyumba y'omutuukirivu mubaamu obugagga obw'omuwendo omungi n'amafuta, naye omusirusiru abumira. Nti mu nnyumba ey'omutuukirivu mbeeramu obugagga obw'omuwendo omungi n'amafuta. Kati era amafuta wano twogera ku bintu ebyo ebikozesebwa omuntu by'osobola okukozesa okulabika obulungi, naye omusirusiru abumira, oba enzifunula endala y'Oluganda ega nti omusirusiru abumalawo bwonna. Nti bw'afuna eby'obugagga, bw'afuna eby'omuwendo, bw'afuna ebyo by'atakabanidde, amaliriza nga byonna bimazeewo era n'asigala mu kwetaaga. Naye kyenjogerako kigamba nti manya obusobozi bwo nga bwe bwenkana, okozesa ebyo byokka ebijja mu busobozi bwo. Ekisukka ku busobozi bwo ogira okireka okutuusa nga ate ofunye obusobozi obusobola okukituukako oba okubeera nga okikozesa naye n'osigala nga okyalinawo okwo. Buli lw'okola ssente oba buli lw'ofuna ssente, fuba okulaba nga tozimalaawo mulundi gumu, naye fuba okulaba nga oterekako. Wateekeddwa okubeerawo kye tuyita okukekkereza. Wateekeddwa okubeerawo kye tuyita okukekkereza. Eriyo ebintu ebimu nga tubitunuulira ng'era byetaagisa, ngenda kwogeraku ku kimu. Manyi nti nno kino kye ngenda okwogera abamu kijja kubakola bubi, naye ate nteekeddwa okukyogerako. Kikwatagana n'okuzimba ennyumba. Ffenna twagala okubeera mu nnyumba gye weezimbidde, ng'olina amaka agago, nga tosasula buli mwezi, tosasula za bupangisa. Ffenna tukyagala, naye obusobozi bwe buba tebunnaba kutuuka awo, leka kubukaka. Abamu tugwa mu nsobi efaananako bwetyo nti nina omulimu gw'entandise oba ka bizinensi kange kentandise, naye tekannatuuka kubeera nga kasobola okuzimbira ennyumba, nga wandikalinzeeko ne kasooka ne kakakata, nga bw'okyapangisa n'osooka ozimba bizinensi, oluvannyuma n'olyoka ozimba ennyumba. Naye abamu nga tetunnaba kugizimba bizinensi okukakata, ate ntandika okwagala okuzimba ennyumba, ate nga ssente zigenda ku nnyumba buli egendako tekomawo, toddamu kugiraba. Kaakati oyinza okumaliriza nga bizinensi etannaba kwezimba bulungi ng'ogisse olw'okwagala okugijjamu ssente ozimba ennyumba. Kyokola kirungi ekyokuzimba ennyumba, naye obusobozi bubadde tebunnaba kukikutuusaako. Kaakati ekitabo kyangero kituwa amagezi. Ngera 24 olunyiriri olwa 27. Ngero essuula 24 olunyiriri olwa 27 egamba nti teekateeka omulimu gwo ebweru, ogwetegekerenga mu nnimiro, oluvannyuma n'olyoka ozimba ennyumba yo. Kaakati ebigambo ebyo ngenda kubiddamu, biyinza okuba tebitegeerekese nnyo gy'oli. Abasoma mu z'Olungereza mwe mujja kubitegeera bulungi kuba ez'Olungereza zijjayo bulungi ebigambo bino. Naye aga nti teekateeka omulimu gwo ebweru, ogwetegekerenga
mu nnimiro n'oluvannyuma n'olyoka ozimba ennyumba yo. Kiki kyatuyigiriza wano? Atugamba nti nga tonnaba kuzimba nnyumba sooka ozimba omulimu gwo. Nga tonnaba kuzimba nnyumba sooka ozimba bizinensi yo. Bizinensi ezimbiddwa obulungi esobola okuzimbira ennyumba, naye bw'eba tennaba kutuuka ku mutendera ogusobola okuzimbira ennyumba, leka kugikamamu ate obusente obugibaddemu okubeera nga weekaka okuzimba ennyumba naye ate nga tonnaba kukituukako ekyo mu byawandiikibwa bayibuli ekituyigiriza bulungi. Sooka oteeketeeka omulimu gwo. Ekigambo ky'Olungereza kitegeeza kunyweza, to establish. Sooka oleetere omulimu gwo okukakata. Bw'olaba ng'omulimu gukakase nga kaakati osobola okuggyamu akasente akatonotono era tojjaamu mulundi gumu, kuba neeyo nayo eba nsobi okuziggyamu omulundi gumu, naye osobola okuggyamu akasente akatonotono n'ogenda ng'ozimba mpola mpola. Ennyumba ezimbibwa mpola mpola, okuggyako bannaffe baba batakola nkole abazifuna obufunyi, abo basobola okubeera nga bazimba omulundi gumu. Naye bw'obanga okola nkole ezo zo weetaaga mu bizinensi, oba olina ka bizinensi gyamu mpola mpola. Bw'obeera nga oli mukozi akozesebwa, beera ne kye twayita embalirira ey'ensaasaanya, budgeting. Omanye nti no ku kasaala kange kenfuna oba kasente kange kenfuna nja kujjangako omutemwa bwe guti, nguteeke we ngutadde, ngutereke, bugende nga nkuŋŋaanya mpola mpola, ndabe nti kaakati nsobola okubeera nga nzimba ennyumba. Ennyumba kyetaagibwa nnyo, twetaaga okubeera n'amaka, naye senga ate okuzimba ennyumba kumaliriza nga kusaanyizaawo omulimu ogubadde gukuyimirizaawo. Oluusi naabamu ntandika okuzimba ne mmaliriza ng'ennyumba tewedde ate nga ne bizinesi nayo ngisaanyizaawo, kweganga byombi mbisse. Bizinesi neefa naye ate n'ennyumba neekoma weekomye. Edda embeera eyo bagiyitanga bugagga bukomye, nti abadde azimba oguyumba nga gunene naye n'atuuka ekiseera sente ne zimuggwako ne gumulemerera awo, nga baziyita bugagga bukomye. Kaakati si kirungi okubeera nga ofa nnyo ku kwagala okuteekawo ekintu ekinene naye ng'ate enfunayo yeekyali ntono. Genda mpola mpola ng'enfunayo bw'ebeeri. Ne Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza ebigambo ebifaananako bwe bityo, yadde yali alina kyayigiriza nga kirala, naye ebigambo by'engeri gye byatukamu bw'oba obitutte nga bwe byatuka literally, ngenda kubisoma mu Luganda tumanye kiki Mukama waffe kye yali atuyigiriza ku nsonga ezo. Mu Luka essula ya 14 olunyiriri olwa 28 okutuukira ddala ku lwa 30. Luka 14 olunyiriri lwa 28 okutuukira ddala ku lwa 30. Luga nti kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala? Ani atasooka n'abalirira? Kaakati kino mbagambye nti nkimanyi nti Kristo yali alina kyayigiriza ekirala ekitali kino, naye nze ntutte ebigambo bino nga bwe byatuka kuba nabyo mulimu ekyokuyiga ku ekyo kye tubadde tuyigako, nti otuula n'obalirira n'omanya nti nina ebigimala. Bw'obeera nga tolina bigimala tekijja kugaana kumanya nti nsobola okugizimba naye nga nkola mpola mpola, nga nteekamu kakasente katonotono neŋŋenda nga nnyongerezaako. Awo okutereka we kujjira nti bw'oba oli mukozi asisulwa omwezi oterekako, n'otereka ne ziwera n'omanya nti kakati zino we zituuse zisobola okunzijja ku mutendera guno ne zintuusa ku mutendera omulala, ate n'ogenda mu maaso n'okutereka n'ozimba mpola mpola. Ekitukola obubi kwe kulaba nti waliwo eyazimbira mu myezi 3 nange nenjagala nzimbire mu myezi 3.
naye njagala okubabuulira nti ennyumba bwe beezimbiddwa nga ogizimbye bulungi n'ogitwala mpolampola nga kyentegeeza nti bw'oba ozimba buloka z'okozesezza nnungi kisingako okugenda ng'ogenda mpolampola n'okozesa buloka ezinaawangaala okusinga okwagala okuwulumula omulundi gumu naye nga n'ebyozimbye tebigenda kuwangaala. Amakulu genda mpolampola. Siteepu gy'oba eddala ly'oba omaze okutuukako n'omanya nti kati esobola okunywererako awo akaseera ng'ate we naava ne neeyongerako. Abamu ku ffe kyatutwalira emyaka egiwerako okusobola okumaliriza amayumba naye nga twagamaliriza ne gaggwa. Kaakati tetwagendera ku abo nti gundi yazimbidde myezi 5 nange nteekeddwa kuzimbira myezi 5. Nedda, obusobozi obwo ffe abamu tetwabulina. Alina obuzimbira myezi 5 yazimbe, naye naawe atalina busobozi obwo osobola okugenda mpolampola nga tokosezza bizinensi yo bw'obeera ng'oli wa bizinensi nga togijjeemu ssente mulundi gumu ate oluusi neekoma ne makkati. Tulabye nga ekyandika kitugamba nti kubanga ani ku mmwe bw'aba nga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala. Olwabirimu 9 mpozzi bw'aba nga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza bonna abalaba batanulwa okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala. Kaakati ekintu ekyo kikulu nnyo ekyokugamba nti kola ekintu ekijja mu busobozi bwo. Waliwo ebintu ebimu ebirala bye tukola nga birungi naye ng'era tetusoose kutunuulira busobozi bwaffe. Gamba nyinza okubeera nga bambi nze Mukama gwawadde omukisa era nze gwajjeeyo mu famire nga nina okuyambako bannanga abalala mu famire oba n'abantu abalala abeetaaga ng'olina okubayambako. Kirungi nnyo okuyamba abantu abo naye olina kubayamba era ng'obusobozi bwo buba bwenkana. Oyagala kubeerako abaana b'oweerera ati sooka otuule obalirire omuwendo gwe beetaaga. Onaasobola abaana abo okubatwala mu kisulo, onaasobola okubajja mu bazadde baabwe n'obeera nabaawaka obusobozi bukusobozesa. So nga ate bwe buba nga tebukusobozesa osobola okuyamba omwana oyo naye ng'omuyambidde waka mu bazadde be n'ogamba nja kusasulanga fees, nja kusasulanga uniform. Bwe abazadde ne bavunaanyizibwa okumuliisa n'okumulabiriranga naye ate oluusi gwe omugjeeyo mu bazadde n'ovunaanyizibwa ku kumuweerera n'ovunaanyizibwa ku kumulabirira. Bwe abazadde ne babeera nga kaakati tebakyalina buvunaanyizibwa obwo bajjeeko naye ate nga naawe obusobozi bw'obadde olina bubadde bwa kumuweerera school fees zokka ng'ebisingako awo ate naawe bijja kuleetera okubeera ng'okaluubirirwa. Kati kikulu nnyo okumanya obusobozi bwange bwenkanawa n'okolera mu busobozi bwo. Bw'otakola bw'otyo ojja kukakaaluka n'okukola naye ng'ate z'okola zonna zigenda bugenzi nga tozirabako. Ogambe nti bannange nga nze nfuba nkola ate nga ndina munyiikivu mu kukola naye nga siraba ku ebyo ebiva mu kukola kwange. Akati abamu biva ku nsonga ezo ze mbagambye nti bannange otegedde obusobozi bwawe bwenkana bw'obutegeera kolera mu busobozi bwo. Asobola okuggyayo omwana gy'amugye gw'ayagala okuyamba ng'asobola omutwala mu kisulo n'asigazaawo obwo obusobozi abulina akole bw'atyo. Gw'atasobola bw'oba ng'osobodde okumuleeta n'avanga ewuwo ng'asoma muteeke mu ssomero ery'omu abaana abava waka eriteetagisa ssente nnyingi nnyo. Ate n'ekyo oba tokisobola era tekikugaana kuyamba omwana muyambire eka ewaabwe gye bamuzaala osasulenga fees baabazadde abamuvunaanyizibwako bamusasulire ebirala. Njogera kumanya obusobozi bwange n'enkola ekyo ekijja mu busobozi bwange nesseekaka nesseenaanuula ku ekyo kye sinnaba kubeera nga ntuuka.
kati ne mu ebyo byennyini bye twetaaga mu bulamu bwa bulijjo manya obusobozi bwo bwenkanawa balirira omuwendo gw'ekyo ky'oyagala omanye nti nina obusobozi obusobola okubeera nga nkituukiriza naye nensigala nga nkyalinawo okwo bwe kibeera nga kitwala zonna z'olina n'osigala nga tolina era oba osigadde mu bwetaavu naye kola ekyo genda n'ekyo tambulira mu ekyo ekikusobozesa okubeera nti bw'onaaba kyo okikoze ojja kusigazaawo okwo k'osobola okutereka akasobola okugenda mu kirala. Olwaleero njogedde ku ekyo ekikwatagana n'okugamba nti manya obusobozi bwo we bukoma otambulire mu ekyo ekyenkana n'obusobozi bwo teweekanula teweenaanuula kugenda ku ddala ly'otannatuukako bw'oneenaanuula kijja kukuleka nga yadde okola nnyo naye ng'osigadde era ng'oli mu bwetaavu. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.